أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا تحب محمدا فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد، وتقلبي بين النعيم مخلد، وتفاخري بين الأنام بأنني من أمة فيها النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. Oluganda mpuliriza omulungi mpuliriza, tekiyinza kubeera nga toli musanyufu ng'ogenda kwogerwa kuwekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Twakomye mu fasulu yaffe esemba etwasembye okubeera nga tunnyonnyola kwatagana ku madhi nabi sallallahu alayhi wasallam, okubeera nga tuwaana owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ebyo byennyini betukakasa nti yabiri, ebyo byennyini betukakasa nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yabiri, ebyo tukakasa nti tuli bakendeevu mu kubeera nga tumuwaana n'ebyo byali. Olaba Imam al-Qadi al-Iyad sahibu kitaabu Shifa bwe yali atandika mu kitabo ekyo okwogera ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu bigambo bye yayogera mu muqaddima yagamba nti omuntu okwogera ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kikwetaagisa okuba nga okuŋŋaanyizza ulumu empitirivu oba ez'enjawulo, omuli busuulu, omuli tafsiri, omuli balagha n'ebifaananako ebityo, osobole okubeera nga otuuka ku leva etegeera ma yajibu alayhi, biriwo ebyeteeka ku ye, wama yajuuzu, biriwo ebyo byetuyinza okugamba nti bisoboka ku ye n'ebitasoboka, wama yastahilu fi haqqihi sallallahu alayhi wasallam, n'ebyo tuyinza okugamba nti mu kusaidia Nabbi sallallahu alayhi wasallam tasobola kubeera nga abigwamu n'ebifaananako bwe bityo. Kyova olabanga ebimu ku bigambo bya bakadde baffe bye batera okutandika nabyo bagaa nti udhran ya sayyidi ya rasulallah in qasadtu fi wasfika fa inna wasfaka la yusafu. Kusaba mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala onsonyiwe bwe mbeera nga nkendeezezzaamu mu kubeera nga mpaana owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubanga mazima ddala inna qadrahu la yusaf, tekisobola kubeera nga nze omukendeevu sobola okumanya qadru oba ekitiibwa kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Era okuwaana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tekiinaamu buzibu bwonna, kubanga waliwo abatera okusoma hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wasallam nga ntuufu. Ebaga nti Nabi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, musajja olumu yajjanga amuwaana n'akwata enfuufu n'agimuyira, aga nti nawulira Nabi sallallahu alayhi wasallam nga atulagira omuntu yenna bw'abeera nga akujjidde akuwaaniriza okubeera nga omufujjira enfuufu mu feesi. Naye bashuraahu ba hadithi oba abanyuzi ba hadithi baali bannyonnyola Nabi sallallahu alayhi wasallam muwaana muntu kyawaana oyo gwe yali agamba nti bw'abanga akujjidde okuwaana obeera nga omuyiwa enfuufu mu feesi, ne bagamba nti oyo man ittakhadha madha nnaasi aadatan, omuntu eyafuula okubanga okuwaana abantu gwe mulimu gwe, era n'akifuula bidaa'atan yastakiruuna bihi lamduuha wa yaftatinuuna, n'akifuula nga gwe mulimu gwajjamu ssente ez'okulya, era nga gwe mulimu gwagezaako okubeera nga agezesa nabo baabo bawaana nabo oba anaabaako kyaba abajjamu, ate nga ne bawaana abo bennyininyini byabawaanirako tebabiri oba tebabiri abeezaako okubeera nga abalimba. Naye omuntu yenna awaana omuntu kwekyo kye tukakasa nti akiri Nabbi sallallahu alayhi wasallama si gwe yali ayogerako mu hadithi efaananako bwetyo, oli gyayinza okubeera nga akozesa okweyambisa okubeera nga akugaana okuwaana Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Era okuwaana Nabbi sallallahu alayhi wasallam kiri thabitun fi al-Qur'an. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Nabbi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti nasukkumya bannabbi kubalala. Ibn Abbas yagaa nti al-ba'd al-awwal ba'd yasooka Allah yagaa nti tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ba'd yasooka yaliegera ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti Allah yamusukkurumya kuba nabbi abalala.
nebifaananako bwe bityo. Imam al-Busiri, Imam Sultan al-Ulama Izzuddin bin Abdissalam ayina ekitabo kiramba bakiyita tafdilu bidayatu usul fi tafdili rasul. Kitabo kiramba yekiwandiika kuleeta bujulizi bulaga nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yasukkuluma ku bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma. Ekyo kiri thabitun fi al-Qur'an wa fi ghayrihi min al-ahadith wa min al-adilla. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinga bannabbi bonna. Era kifaananako bwe kityo Imam al-Busiri kyeyatandika nakyo baiti gye tugenda okutandika nayo lunaku olwaliro. Qala rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi mashayikhina fi ad-darain amin. Yagamba atya Imam al-Busiri yagamba nti faqa an-nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Allah subhanahu wa ta'ala faqa yani tafawwaqa Nabi sallallahu alayhi wasallam yasukkuluma ku bannabbi bonna fi khalqin mu kutondebwakwe Allah subhanahu wa ta'ala mu ntonda gye yamutondamu. Tolaba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam bamuwaana nti yali kitonde ekisinga okuba ekirungi, raghima nti waliwo hadisi eziraga nti Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam yali kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga okuba ekirungi. Naye min kamali abamanyi bagamba nti min tamami al-iman أن يعتقد الإنسان أنه لم يجتمع في أحد من المحاسن الظاهرة والباطنة مثل ما اجتمع فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتي من كمال الإيمان وباه muntu okubeera nga ajjuliza imaani kukakasa okubeera nga alina mu mutima gwe nti tewali ebirungi byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nga yagabira bannabbi abalala byonna byonna byakuŋŋaanira mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Imam agamba nti faqa an-nabiyyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam yasukkuluma ku bannabbi bonna fi khalqin mu butonde bwe mutonda Allah subhanahu wa ta'ala gye yamutondamu. Yali musajja mulungi, yali musajja nga aseka bulungi, yalina ekirevu kye nga kirungi, yalina ebintu ebifaananako bwe bityo. Kyovulabanga bamanyi baatuuka okuwandiika ebitabo kunnyonnyola ebintu bifaananako bwe bityo. Omu ku bo Imam Tirmidhi sahibu sunan ayina ekitabo kita Shama'il al-Muhammadiyya ekinnyonnyola Nabi sallallahu alaihi wasallam yali aseka atya, yali muwanvu kyenkana ki, yalinga ali bw'aba anyiiza afaanana atya, bw'aba asanyusa afaanana atya, n'ebifaananako bwe bityo. Naye bw'osoma ebintu ebifaananako bwe bityo ogenda okwekkaanya nga Nabi sallallahu alaihi wasallam kyali kitonde kirungi, yali kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga okufaananako obulungi. Yagamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yasukkuluma ku bannabbi bonna fi khalqin mu kutondebwakwe wa fi khuluqin. Era Allah subhanahu wa ta'ala yamusukkulumya mu mpisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam teri kitonde mu bitonde Allah bye yali atonze nga kimusinga empisa. Bwe tolaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an wa innaka la ala khuluqin azim. Ate nga ala wano bimaana al-isti'la. Mukulu ala gereeta kukulaga nti ekintu kyegenda okwogerako kyawaggulu nnyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yawaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti empisa ze zaali z'amaanyi nnyo. Ate nga qaida egamba nti as-sifa biqadri al-wasif, ekitendo kye baba bawaanye n'omuntu okukitegeera obukakafu bwakyo ekitendo ekyo kyenkana kitya, tutunuulira ani akitenze nakyo omuntu. Kati Allah wabeera nga al-azim yeyawasafa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga empisa ze z'amaanyi, kiba kitegeeza gwe muganda wange nanga mpuliriza sobola okubeera nga tetusobola kutegeera bulungi bwa mpisa ze oba qadaru oba kigeero kya mpisa ze Allah subhanahu wa ta'ala ze yali yamuwa. Kyolaba nga Imam yagamba nti faaqa zasukkuluma empisa ze n'obutonde bwe ku bintu byonna ne ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda. N'agamba nti walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya nabbi mu mpisa ne mu butonde. N'agamba nti walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ate bannabbi bonna bonna yani lam yuqaribuhu, tebaatuukako wadde leve ey'okumpi ku kumanya Allah subhanahu wa ta'ala kwe yawa nabbi sallallahu alaihi wasallama wala karam, wadde ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yamwambaza. Bayinza batya okubanga baatuuka ku ilmu Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyumiza
mu Isra wal Mi'raj tainawo yatuka Jibril namugamba nti wano nzisobola kweyongerayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne yeyongerayo biki biyamanya biki biyasomerawo wakati we ngalina obutiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tewalaba nga imamu akugamba nti lam yudanu fi ilmi wala karami, tebatuuka kuwadde okumpi ku ilmu Allah subhanahu wa ta'ala gye yamusomesa, wala karami wadde ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yamwambaza. Kino nno ekyokuwana Nabbi sallallahu alaihi wasallama ku bannabbi oba ku bannabbi abalala, oli ayinza okusomera hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajahu الإمام أبو داود والطيالسي نبي صلى الله عليه وسلم ويقانت لا تفضلوا بين الأنبياء تمسكوا من وكتواب النبي نقانت شزاي بيتي فانا نكو بيتو نقانت كبان النبي صلى الله عليه وسلم أكسكوا من يقانا التفضيل الذي يؤدي إلى تنقيص أكسكوا من أكوينزو كفامو أمونتو كككانيا إيجو تيبا سكروا مزاكو yani okubanga gosukulumiza ono gofudde owawaggulu ku mulala ate ono omulala omufudde wa wansi. Naye ati Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukumuwaana tekirimu mbeera yakukakanya bannabbi bonna, kubanga bonna bannabbi Muhammad bannabbi bonna bannabbi baffe. naye hadha tafdhil thabitun bilquran. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah kenyini agamba nasukulumya ku bannabbi kubalala. So kiba kitegeeza nti lazim kiba kitegeeza nti tulina okubeera nga an nahmila hadha alhadith ala ma'nan la yatanaqad ma'a alquran, okubeera nga hadith eno tugiteeka ku makulu ago agatagenda kubeera nga gakontana ne Qur'an, era nga ge makulu agatugamba nti kuba okusukkulumya Allah kuyagaana nabbi kuyagaana kwe kusukkulumya alladhi yuaddi ila tanqis, okuba oyinza okuvaamu okukkakkanya ono gwe basukkulumizaako ku balala oba bano abalala be basukkulumizaako. Imaamu yeyongerayo n'awaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakoma kusukka ku bannabbi mu mpisa ne mu kutondebwa oba ne mu ilmu noba ne mu kitiibwa. Nagaa nti wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahri aw rashfan min addiyami. Bannabbi bonna bonna yani thabituuna ladayhi, bwogerageranya Allah subhanahu wa ta'ala byebawa balinga olaba ng'obigerageranyiza ku Allah subhanahu wa ta'ala byewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam balinga yani yaltamisuna gharfan min albahri, kiringa ng'omuntu wayinza okukwata ekibatu kino n'abeera nga asena mu mazzi, aga mazzi gojjeemu Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogerageranyiza ku Allah subhanahu wa ta'ala byewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam obanga atuddeko gharfan min albahri. Allahumma salli ala rasulillah, ekibatu kimu ku mazzi, kati amazzi agasigadde mu nyanja ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gharfan kino ekibatu kyekyaba Nabbi bonna asigadde. Aw rashfan min addiyami, oba ettondo erimu ku matonda agayinza okubanga gatonnya genkuba etonnya, ekikulaga nti bon Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi abalala bakuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam watandikira fahuwa yartaqi ila yaumi alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akyamusitula paka yaumi alqiyama. Gwetolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mu kitabo kya Qur'ani naga nti wa rafa'na laka dhikrak, gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasitula okwogera okubeera nga oyogerwako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah ayogerwako mu swala buli lunaku, ayogerwako mu adhani buli lunaku, ayogerwako mu bifo ebyenjawulo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala zino zonna ebitiibwa Imam al-Busiri byayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biri thabitun already webiri ne adilla eziri entuufu eziri mu hadithi. Again wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan min albahri aw rashfan min addiyami. Wogerageranya bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala bwebagerageranya ku kadri ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam balinga okukwata ekibatu ng'okitodde ku nnyanja oba ettondo limu ng'olitodde ku nkuba eyinza okuba nga etonnye. Kyekitiibwa
enkuba eri etonnya endala ng'oggyeko ettonde lino lejjeemu n'ekibatu kino tojje ku mazzi kyekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okusingawo. Laga nti wawaqifuuna ladayhi inda haddihim min nuqtati alilmi au min shaklati alhikami, ti balinga olaba bwogerageranya haddi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah levo gye yamussaako ku ilmu nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yamuwa, oba ebigambo ebyamagezi Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa nabbi sallallahu alaihi wasallam kiringa nuqtatun min ilmi, kiringa ennyukuta oba ettondo limu mu ilmu mu kumanya, au min shakla oba au min shaklati alhikami, oba ebigambo ebyamagezi nojjamu ekyamagezi kimu. Kati nekitegeeza nti ilmu esigadde yonna ng'oggyeko ettondo lino oba ekigambo kimu ekyamagezi kino ekimu ky'oggyeko, ebisigadde byonna 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 nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yabiwa owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Imaamu ono kyagezaako okugamba nti fawuquufuhum ladayhi sallallahu alaihi wasallam wuquufu dhil ghaayati inda mabda'i ghayri, kiringa bolaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bannabbi bonna bwe bakoma Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabassiza ebitiibwa byabwe, ate ekitiibwa kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kitandikira okubeera nga kyeyongera. Bagambye abooluganda nti ebintu ebifaananako tafasiri z'ebintu ebifaananako bwe bityo oba ebigambo Imam al-Busiri byayogera oyinza okubeera ng'ozisanga mu Qur'ani oba mu hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam ezeyawulidde ti nabbi Allah subhanahu wa ta'ala okumusitula kwe yamusitula okutuuka okugamba nti rahmatan lil alamin, kyakusaasira buli kitonde, yani hatta al anbiya paka ne bannabbi bonna bonna. Gwetolaba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala yakola endagaano ne bannabbi bonna nti singa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yamutuma omu ku biseera by'abannabbi abo, mathalan ti Allah subhanahu wa ta'ala yali assizza nabbi mu kaseera ka Musa, kyali kigwanira oba kyali kikakata ku Musa okubeera nga afuuka mugoberezi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ako, oba mu kaseera singa yamussa mu kaseera ka Isa oba mu kaseera ka nabbi yenna, ku lw'endagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola nabo bannabbi mu Qur'ani nti singa nabbi sallallahu alaihi wasallam abeera nga abajjidde latu'minunna bihi, munaamukkiriza, wala tansurunna, era munaamubeera nga mumutaasa mumulwanirira. Allah subhanahu wa ta'ala n'ababuuza qala aqrartum, mukkiriza ku ndagaano eno gye tulagaanye inze nammwe bannabbi, wa qala aqrartum kama fi riwayati al-imam Warsh, Mungu n'ababuuza timukkiriza ku ndagaano eno gye tulagaanye nammwe, ne babeera nga bamugamba bannabbi nti aqrarna, tukkiriza. Wulira ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yawa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah n'agamba nti qala fashhadu, saba mujulire mmwe bannabbi, wa ana ma'akum min ash-shahidin, nga nze omu kummwe ngenda kubeegatta mu kubeera nga tujulira endagaano eno ey'okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam singa aba bajjidde mu kaseera konna mubeera nga mufuuka abagoberezi gyali. Era Imaamu Taqiyuddin Subki yawandiika ekitabo kiramba nga annyonnyola bunnyonnyozi aya eyo n'akituma at-ta'dhimu wal minna fi sharhi qawlihi ta'ala latu'minunna bihi wa latansurunna. Yenna aba akyagadde okukisoma so okubeera nga onoonya PDF. Mu kitabo ekyo Imaamu yaleeta obujulizi obulaga ekitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bannabbi abalala. Kati Imaamu ono kyagezaako kunnyonnyola nti فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. بالنبي والنبي وغيرا غيرا الله كبيا بوا لينغا توندو كتوندو بيا علم
oba knowledge yonna Mungu gye yawa abantu abalala nesigala nga amatunda amalala gonna oba ennyukuta endala zonna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagamba nti gwe tuwaana fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafaahu habiban bari'un nasami. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi tamma ma'nahu, Allah gwe yajjuliriza ma'nahu yani batinuhu, Allah subhanahu wa ta'ala yamufuula nga mujjuvu fi dhahiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam teyina ghillu, teyina nsala, teyina futwa ku mutima eri muntu yenna yenna. Allah subhanahu wa ta'ala yamufuulanga tahiran fi batinihi. Tolaba hadithi ya shaqqu sadri ti Allah subhanahu wa ta'ala yamutumira malaika n'ebiranga ejje emujjamu ekinyama ekiyinza okubeera mu shaitani mu mutima gwe. Allah subhanahu wa ta'ala yamujjuza ma'nahu yani batinuhu, munda we Nabi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mulongoofu munda nga talina nsaalwa, talina kwemanya, talina nebifaananako bwe bityo. Wa suratuhu, era Allah subhanahu wa ta'ala namujjuza dhahiruhu, nga bw'omulaba kungulu kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam wakitiibwa. Bw'omulaba kungulu kuno olaba musajja wa afaanana bulungi. Kyova olabanga omu Sayyidina Ali yagamba nti man ra'ahu badihatan habahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bw'omulabanga bwoti ng'ogusoose okumulaba ninga omutiirawo, yaga nti waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu, naye ng'ate onyumyako naye toyinza okubeera nga obula okwagalwa oba obula okubeera nga omwagala mu mutima. Naga nti yaqulu na'ituhu, abamulabako ne bamuwaana baga nti lam ara qablahu wala ba'dahu mithla, tetwalabako before ye n'oluvannyuma lwe yali amufaanana. Era omu ku basahaba yali ayogera ku Nabi sallallahu alaihi wasallam okujjayo ekifaananyi nti tamma ma'nahu wa suratuhu, Allah yamufuula mulungi kungulu ne munda. Omu ku basahaba agaa nti lunaku lumu nalaba Nabi sallallahu alaihi wasallam fi laylati al-badr, mu kiro nga enjuba ebeera nga ejjudde, enjuba ya white ejjudde. Nagaa nti faja'altu anzuru ilayhi, kwe kumutunulira Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzuru ila al-qamar, nga bwe ntunulira ne munyenye, fa idha huwa ahla wa ajmal min al-qamar, ngenda okulaba nga Nabi sallallahu alaihi wasallam mulungi, afaanana bulungi n'okusinga omwezi ekiro nga gujjudde. Era basahaba omu ku basahaba bamuwaana baali bayita Hind bun Hala, yagamba nti kana fakhman mufakhaman yatala'la wajhuhu katala'lu'i al-qamar fi laylati al-badr. Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga ekyenyi kye, yatala'la wajhuhu, nga kinyirira, katala'lu'i al-qamar fi laylati al-badr, nga kirinyira nga olaba omwezi bwe gunyirira nga gujjudde, nga omwezi gujjudde mu budde bw'ekiro. Nabi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yalinga afaanana. Ebyo byonna ebifaananyi basahaba bwe byayogera babyogeranga fi taqribi al-ma'na, just kubeera nga bakusembereza busembereza kifaananyi yali afaanana atya. Lakin laysa hadhihi hiya haqiqatuhu sallallahu alaihi wasallam, naye si bw'atyo bwe yali afaananira ddala. Kyolina okumanya nti ate yali mulungi nnyo n'okusingako ekifaananyi ekyo basahaba sallallahu alaihi wasallam, basahaba ridwanullahi alaihim ebigambo bye bamwogerako, kubanga balinga bagezaako obugeza kubeera nga bamunnyonnyola. Otolaba Hassan bun Thabit radiyallahu anhu, y'omu ku basahaba abalaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, naye Nabbi yafanga Hassan akyali muto. Hassan amala okuwuliriramu bw'ati ng'ekifaananyi kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam takyakisika. Naga nti nagenda ewa khali wange Hind bun Hala, mubuuze Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afaanana atya, n'atandika omunnyonnyera nti adhaja al-aynayn. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaaso ge gaali gatemye, gaali meeru, ng'ekyeru kino kyeru, ekya bbulaaka ng'alinga aliko wanja ku maaso. N'ebifaananako bwe bityo byolina okubeera nga osaanidde okubeera nga omanya ku Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yeyongerayo okuwaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam agaa nti munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharu al-husni fihi ghayru munqasimi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam munazzahun, kiri wala nnyo okubeera nga alina shariki,
ayina omuntu alinga ayinza okumufaananamu akatonotono fi mahasini mu bulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa. Naga nti fajawharu lhusni yani haqiqatu lhusni fihi obulungi buli owaddala ddala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali yamuwa nabi sallallahu alaihi wasallam ghayru munqasimi teyabugabanako na muntu yenna yenna. Yani obulungi nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yalina Allah subhanahu wa ta'ala yali yabusukkulumya naye yekka. munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharu lhusni fihi ghayru munqasimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali Allah subhanahu wa ta'ala yamwawula an sharikin fi mahasinihi mu bulungi bwe yamuwa nga Allah subhanahu wa ta'ala yabumuwa yekka nga fajawharu lhusni fihi ghayru munqasimi obulungi bwe yalina nga abulina yekka Allah subhanahu wa ta'ala yabumuwa yekka. Bwe tolaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe nabagambye nti as-sifa biqadri al-wasif kubanga Allah subhanahu wa ta'ala al-azim Allah gwe tukakasa nti yewamaani wasafahu sallallahu alaihi wasallam fi al-Qur'an Allah yamuwana mu Qur'an naga nti wa innaka la ala khuluqin azim oyina empisa ezasukkuluma oyina empisa empitirivu obulungi. Bwobanga Allah subhanahu wa ta'ala oyo wamaanyi bwe tutamanyi azama ye yenkanawa yeyawaana nabbi sallallahu alaihi wasallam nti empisa ze zaali nnungi kati ate olwo gwe nange osobola okubeera nga otegeera obulungi bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwali bwenkanawa. Kyova olaba Imaamu al-Busiri kono kennyini omu ku baawaana nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina abiyati endala ze bayita hamziya bwerawaana nabbi sallallahu alaihi wasallam wali ayagira ku nabbi yagaa nti innama mathalu sifatika linnaasi kama mathalu nujuma alma. Gwe bagezaako okufaanaganya empisa zo oba ebitende byo n'ebyabantu kyalinga olaba mathalu nujum innama mathalu sifatika linnaasi kama mathalu nujuma alma. Kiringa olaba nti omuntu ayinza okuba nga ali ku mazzi ng'aseeyeeya ku nnyanja n'atunula ku mazzi obudde bw'ekiro ng'alaba emmunyeenye zino ng'azirabira wano kumpi n'amazzi naye ng'emmunyeenye ziri miles ne miles awe okuva ye bw'atyo bw'ali. Kandi Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekifaananyi Imaamu kye yakuba naga nti kiringa gw'osobola okubeera ng'olowooza omulabira wano naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali baid ali wala nnyo kwekyo kyoyinza okubeera nga ofumiitiriza kwekyo kyoyinza okubeera nga obwongo bwo butegeera oba okutuukako. N'agamba nti nabbi oyo bwe yatuuka ku leve eyo n'agamba nti da'ma da'attuhu an-nasara fi nabiyyihimu wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi. Ono Imaamu yali agezaako okutulaga tawhid n'agamba nti da'ma da'attuhu an-nasara bw'oba owaana nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'ma da'attuhu an-nasara leka ebyo abanasara bye baawaana nabyo nabbi waabwe nti mwana wa Katonda ti Katonda n'ebifaananako bwe bityo. Yani nabbi oba omuwaana tomutuusa ku ddaraja ya uluhiya ti nabbi Katonda ffe nabbi waffe Allah subhanahu wa ta'ala asamahu Allah yamukuuma ku lw'edduwa ze yasaba nga Allah subhanahu wa ta'ala tinamujjula ti la taj'al qabri wathanan yu'bad Mungu tofuule entaana yange kubeera nga kiringa essanamu erisinzibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abara alqurun tekirabikibwangako mu byafaayo by'obusiraamu tiwaliwo yali ayise nabbi Katonda oba yali amusinzizzaako. Hashaahu fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekibeerangamuko. Imaamu kyova yaga nti da'ma wotuba tuwaana nabbi waffe da'ma da'attuhu an-nasara fi nabiyyihim bireke ebyo abanasara bye bawaana nabyo nabbi waabwe okumufuula Katonda okumufuula nti mwana wa Katonda n'ebifaanana bwe bityo. Naga nti woba nabbi tomutuusiza ku daraja ya uluhiya. Naga nti wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam muwaane na buli kitiibwa kyonna ekiyinza okubeera nga kikuyita ku lulimi ng'olese ekitiibwa ekitumutuusa ku levo ya Katonda kubanga Allah subhanahu wa ta'ala eyamutonda muddu ngaffe. Nti wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi musooka obeera nga omuyita n'ekitiibwa kyonna kyonna ng'omuwaana lakin wahtakimi raa'i al-hikma fi madhihi sallallahu alaihi wasallam yitiriza empisa oba yitiriza amagezi ng'omuwaana nabbi sallallahu alaihi wasallam
oleme kwogera bigambo bitali munsa ng'oyogera fi haqqi sallallahu alaihi wasallam bw'omwogerako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba Imam wansub ila dhatihi, nabbi ono oba omuwaana muwaane omuseeko buli kitiibwa ma shi'ta min sharafin, buli kitiibwa muwaane nakyo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali halimu, yali mukwatampola, yali rahimu, yali musonyi, yali n'ebifaananako bwe bityo. Buli kitiibwa kyonna beera ng'okimuyita. Wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'idhamin, era oba omuwaana muwaane na buli kitiibwa kyonna ekiyinza okubeera nga kyamaanyi nga kijjayo obwamaanyi bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa. Nga mu byo muyinza okumuwaana nti kana kariman, yali mugabi, kana afuwan, yali asonyiwa, kana haliman, yali musajja mukwatampola, yali aliman, Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa ilmu, n'ebifaananako bwe bityo. Buli kitiibwa kyonna ekirimu okusukkulumya omuntu oba okumufuula ow'ekitiibwa osobola okubeera ng'okiwaana ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaydin, n'akakomera kali Imaamu ke yataddeko nti da'mat da'atuhu nasara fi nabiyihim, nabbi sallallahu alaihi wasallam fe mukumuwaana mu umma ya nabbi Muhammadi temutumutuusa ku levo ya bwakatonda. N'agamba lwaki omuwaana n'ebitiibwa ebyo byonna? N'agamba nti fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Kubanga mazima ddala obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawa nabbi sallallahu alaihi wasallam tebulinaayo levo ng'omuntu ayogera n'omumwa gwe muganda nga mpuliriza nange ayogera okubeera nga tusobola okutuuka ku levo eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yamussaako okubeera nga tugitegeera, okubeera nga tuginnyonnyola. Tuyinza batya okuginnyonnyola nga Allah al-azim nga bwe nabagambye nti Allah ow'amaanyi yawaana empisa z'enti z'amaanyi. Kati gwe muganda nga mpuliriza owa bulijjo osuubira nti osobola okubeera ng'otegeera ekitiibwa kya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nga Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka omugamba mu Qur'an nti wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Ate Allah subhanahu wa ta'ala byakutegekedde ku akhira birungi nnyo n'okusinga byogenda okufuna ku dunya kuno. Tusobola kubeera nga n'ebyoku dunya bino kwennyini nnyini tetunnaba kubeera nga tutuuka ku levo ebitegeera, kale ate olwo ebya akhira. Imaamu kyakugamba nti fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Mazima ddala levo Allah subhanahu wa ta'ala gye wa nabbi sallallahu alaihi wasallam tusobola kubeera ng'ogituukako igwe muganda wange ayogera n'omumwa okubeera ng'oginnyonnyola n'omumwa gwo oba n'olulimi lwo, kubanga oli mukendeevu mu kubeera ng'otegeera ekitiibwa kye. Kyova olaba nga yakugamba nti unsub ila dhatihi ma shi'ta min sharafi, muwaane na buli kitiibwa ky'oba osobola okubeera ng'otuukako, kyosobola okubeera ng'olowoozaako ebbanga likimala nga tekimutuusa ku levo y'obwakatonda. N'agamba nti lwaki? N'agamba nti law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhama ahya ismuhu hina yud'a daris ar-rimami. Singa law nasabat qadrahu yani mu'jizatuhu ayatuhu 'idham, singa ebyo byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byamuwa byali bituuka n'okwenkana ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa, kyandibadde nga ebimu ku byamagero by'alina kwe kubeera nga ahya ismuhu hina yud'a daris ar-rimami, okuyita obuyisa erinnya lya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusinziira okwo n'akwata ennyama ebadde eweddeko amagumba, Allah subhanahu wa ta'ala n'agizzaako amagumba. Singa Mungu yagezaako kwagala kutulaga kitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyandibadde ng'okuyita buyisa erinnya lya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisobola okubeera nga kireetera omuntu afudde okubeera nga azuukira. Wano nno wennyini nnyini waliwo era abantu abasumbuyizibwawo ababulirawo. Nagamba nti Imaamu agamba nti ahya ismahu, ti erinnya lye nabbi sallallahu, kubanga huna nasaba al-ihya ala ismihi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti erinnya lya nabbi lyeyinza dhahirul bait, ti erinnya lya nabbi sallallahu alaihi wasallam okuliyita obuyisi liyinza okuleetera ennyama omuntu abadde afudde okubeera nga azuukira. Waliwo mu lulimi oluwarabu kye bayita al-majaazu al-aqli, waliwo kye bayita majaazu al-lughawi wa majaazu al-aqli.
enjawulo wakati wa majazu lughawi ne majazu al-aqli ti majazu lughawi ebera fil kalima ebera mu kigambo ekigambo kyo nga kyo kijjanga kirimu amakulu agekweseemu naye majazu al-aqli seka gye yakozesa wano yani ebera fi nisba kwe kubeera nga olina ekintu ky'ossizza ku kirala naye kungulu nti ono yakoze ekintu naye nga ekigendererwamu ekirala ate ono gw'okissizzaako si yakikoze. ekifaananako bwe kino mu Qur'ani mwekiri Allah yatugamba nti wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum tisinga bamulekwa bajja mu kaseera nga mugabe emaali farzuquhum mubeere nga mubagabirira naye nga arraziqu omugabi omutuufu fi lhaqiqa huwa Allah agaba omutuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala naye wano sababu kati wano waliwo hadhfun waliwo imaamu kye yakwika nti ahya Allahu ismahu ahya Allahu bidhikri ismihi sallallahu alaihi wasallam ti nabbi Allah singa yagala kutulaga ekitiibwa kya nabbi sallallahu alaihi wasallam singa muntu ayita buyisi linnya lya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bisababi dhikri ismihi mu kwogera obwogezi erinnya lya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah asinziira okwo Allah biidhnihi n'alamusa omuntu afudde. وهذا ليس بغريب إمام أحمد في مسنده يريت حديثي يا قصة يا حنظلة وموك بالزقلوبة غير بيت ذيال كتني ميزانات قامتي حنظلة تاتو يا موليتي النبي صلى الله عليه وسلم ججاو يا باتوا النبي صلى الله عليه وسلم والقصة في مسند الإمام أحمد ويا موليتا إلي ججاو يا موليتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم jajjawa Hanzala kwe kugamba Nabi sallallahu alaihi wasallam nti nina abaana ab'emyaka egy'enjawulo namu abakulu namu abeebirevu namu n'abato naye omuto mu bo ye Hanzala ono kuleetedde Hanzala obirenga omusabira ku dduwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha ala ra'si Hanzala Nabi n'akwata ku mutwe gwa Hanzala n'abeeranga amusabirako edduwa. Naye muzzukulu wa Hanzala gwe baali bayita Dhayyal ibn Ubayd ibn Hanzala atunyumiza naga nti Hanzala bamuleeteranga omuntu ng'alwadde obulwadde oba ne bamuleetera ekisolo nga kirwadde obulwadde obuyinza okuleetera omubiri okuzimba nga Hanzala agamba bisimillah naga nti njatudde erinnya lya Allah n'akwata ku mutwe bwe yakwatanga ku mutwe n'agamba nti hadha mawdi'u kaffi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wano nabbi we yakwatanga we nga nsabira edduwa nga ndi muto nga nabbi yafa nadda. Hanzala we yakwatanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakwata n'abeera nga akwata ku muntu ono eyali alwadde ekirwadde oba ekisolo ne kibeera nga kiwona. Hadha bibarakatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mawtihi. Kati ekikulaga ebyo nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalinga waba yali asobola okukikola nga olya edduwa okuwona kw'omuntu oli akwata bukwasi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwatanga n'asabira omuntu tekibeera wala nnyo kanu yatabarakuna bihi sallallahu alaihi wasallam. Omulala yatuuka okufa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakwatanga tasalawo nviiri agamba nti wano Nabbi we yakwatanga ku mutwe gwange sijja kusala nviiri ezo paka we naafa. Ekikulaga nti bwe babanga abasahaba baali bakola ebifaananako bwe bityo okutuuka okusaba edduwa ezo Allah subhanahu wa ta'ala n'azaanikula tekiri wala nnyo singa Allah subhanahu wa ta'ala yali agala kutulaga kitiibwa kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'okuyita buyisi linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuzuukiza omufu. N'agamba imaamu yakyogera min baabi kutulaga ebimu ku Allah subhanahu wa ta'ala byanditulaze naye olw'okubeera nga teyayagala ffe tutegeere nnyo ekitiibwa kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumutuusa ku ddaraja ya bwakatonda. Allah subhanahu wa ta'ala n'abireka ebifaananako bwe bityo. Imaamu kyova olabanga agamba nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala teyakikola lwaki? Naga nti lam yamtahinna bima ta'iya al-uqulu bihi hirsan alayna falam nartab walam nahimi. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhtabiruna, Mungu teyatugezesa na bifaananako bwe bityo kuwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byamagero bifaananako bwe bityo ma ta'iya al-uqulu bihi, obwongo bwaffe bwe tukakasa nti buyinza obutabisobola kubitegeera
nga tuyinza okusussa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwaina okubeera nga akoma nga olaba abanaswara bwe basussa Isa olwokubanga balinga balaba azuukiza abantu. Allah subhanahu wa ta'ala n'atakiwa nabbi lwagala lwakulaki hirsan alaina kututiirirako falam nartab walam nahimi tuleme kubeera nga tufuna okubuusabuusa mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba okubeera nga tugwa mu nsobi ngeza shiriki tobalabanga ebifaananako ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala teyabiwa nabbi waki hirsan alaina kubeera nga yatutiiririrako okubeera nga tetugwa mu shiriki nga abanasara oba Mungu abagobezi ba Isa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabawa kubanga Isa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ngazuukiza abafu biidhnillah kumanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'atabiwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kututiiririrako obutabula nga aba Isa bwe bakola ki bwe babula. Naga nti a'ya alwara fahmu ma'nahu falaysa yura fi alqurbi walbu'di fihi ghayru munfahimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ya alwara obwongo bw'ebitonde byonna bwalemwa fahmu ma'nahu okubanga butegeera nabbi sallallahu alaihi wasallam yani falaysa yura nabbi sallallahu alaihi wasallam tusobola kumulabira fi alqurbi walbu'di fihi ghayru munfahimi سواء بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أبالي ووك مكسير النبي صلى الله عليه وسلم بيالي تباسوا بلا كمتجيلا نفس في نيني أبانا الجور فنجم نوي تنام سومة تجاك بيلا أنك تقول شيء تصبلوا كمتجيلا قالت أعي الورى شتوف الدلا بيتون بينا بيارما وكبيلا أنك بيتجيلا النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القرب يعني في قرب الزمان أو في قرب المكان انت أبا ملابا كواو أوبا أبالي ومتسيريتو بالي موكو متجيلا وفي البعد نفى بالي الجول فنجما تتصور كبيرا أنك تمتجيلا إيش الله سبحانه وتعالى قدروا يه الله سبحانه وتعالى جاموه. وطلب عمرو بن العاص أقامتي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم يموت يا سينغو كواغالو جيندي لكن لو سئلت عن وصفه سينغام بوزي بوكوني نبي يالي كن نبي شيالي لم ما أطقت ذلك نالس سبلا كبين أنغني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدنا نبي يالي بيشي وبانا عمرو بن العاص يا رب النبي صلى الله عليه وسلم يا جريش فانا نكو بشت قاعد الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم شبش تجيزا بيناغي تسبلا كبين أنغ تتجير النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيش الدر يا رياني وكجاكو كما يوم نانتي تاري شتون شاء الله سبحانه وتعالى يج الله سبحانه وتعالى شيء يسكرم يا كبيتون بينه يبيلا نغانت النبي يعني غولبا ونو يقول التشبيه كفانا نغانت كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم نبي يعني غولبا شوكو لكم كالشمس تظهر شنو غولبا مسانا غولبا غوليدي غينا كغوايو تظهر للعينين من بعد بوبا ما سوغو غغولبا ديري ولا غغولبا غوري صغيرة متونو ويغوتي لكن تكل الطرف من أمامي بغوبا كسيمبردكو مكاسيرا كغفيرايو gusumbuwa amaaso okubeera nga gakola ki gagulaba. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga olaba omusana we gubeera eri wala tugulaba nga gulinga omutono mu kifaananyi kyetugulabiramu naye ate we guba gutusemberedde tetusobola kubeera nga tugutunuulira n'amaaso gaffe netubeera nga tugutunulamu kubanga amaaso tegasobola kubeera nga gatunula mu musana direct. Kyobalabanga kikiri Ali kyeyalinga agamba nti man ra'ahu badihatan habahu buli yalabanga yasanga nga nabbi sallallahu alaihi wasallam habahu yalinga nga mutya min kathrati alhayba اشتبى الله سبحانه وتعالى شيريمو والوقار نيفانا نوجي outer appearance ye ngatoyinza kubeera nga tomutya naye ng'ate man khalatahu ma'rifatan ate obeerako naye okola ki obeera nga omwagala. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam wamulabiranga ng'omulabanga omutono yani mu kitiibwa naye ng'ate bwakusemberera bw'ati tosobola kubeera nga bagamba nti basahaba abaatuleetera athaaru obe ezatunyonyola nabbi yalinga afaanana atya balinga basahaba bano abato kubanga bali abakulu balinga tebasobola kubeera nga batunula mu maaso g'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
قال رحمه الله يقام الله مساسله إمام البوصيري يقام كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. نبي صلى الله عليه وسلم اتفانني اتوكم بتشتينزوكم مجراجرا ياكو يقانتي بوبو يقالوكم متجيرا تشيرينغا وولابا بولا بو مويزي وغلابي دولا بوبو غلابي دولا وغلابا صغيرة ومسنة بوبو غلابا غوغوايلي وغلابا غولي صغيرة نهي وتكل الطرف يعني تتعب العين من أمام بوبو غوغو سيمبلدي omwezi bo omusana obugulabanga gugwayo ogulabanga kulinga omutono naye ate weguba guvudde mu kaseera ke gulinga ogusembereddeko gukoya amaaso okubeeranga gugutunulamu nabwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli bwe yamulabiranga ewala ng'alinga ayinza okumulaba ng'omuntu wa bulijjo naye ate nga omusembere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olabira ddala nga muntu wa njawulo kyobalabanga ntugambye nti basahaba abakulu abaawangala naye balinganga batya n'okumbulira nga bamutunuulira mu bwenyi okubeera nga bamutunula mu maaso olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yamwambaza. Allah subhanahu wa ta'ala yali yamwambaza ennuur, yali yamwambaza ekitangala okutuuka n'abamu okugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam balinga tebalaba kisiikirize kye. Newankubadde nga waliwo hadithi eziraga eza Aisha nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali balaba ekisiikirize kye. Bamanyi ne bazivunula ku ndaba bbiri. Tolumu Allah subhanahu wa ta'ala yagala alagenga ku basahaba jamalu ya nabbi obulungi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne batuuka okubeera ekiseera nga tebalaba kisiikirize kye ng'ennuuru emujjudde ekitangala kimujjudde nabwe kityo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ati bwe yalinga afaanana. Naye bino byonna imaamu abyogera taqribu ssuura just kwagala kusembereza busembereza kumanya yalinga afaanana atya. Naye ate bino byennyini tebisobola kukunnyonnyola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afaanana atya yennyini exactly kubanga inna qadrahu aw wasfahu la kizibu nnyo okubeera ng'omuntu atuuka okubeera nga yasifu sallallahu alaihi wasallam atuuka okumutenda okutegeera bwennyininyini bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali. Era imaamu kakugamba nti wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bilhulumi. Tuyinza batya ffe okutegeera ku nsi kuno okutegeera obwennyini bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yaani kitiibwa kye kyani fe abantu niyamun abagayaavu tasallaw anhu bilhulumi yani iktafaina bima naraahu fi lhulm yani yalinga agamba nti tuyinza batya okubeera nga tutegeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bugayaavu bwaffe okubeera nga tumusomako okumutegeera yani qaumun niyamun abantu nga tuli bagayaavu okubeera nga tunoonyereza ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okumusomako nga tasallaw anhu bilhulumi bakoma ku ebyo bye balaba mu birooto oba bye bayinza okuba nga balaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu birooto. Newankubadde nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man ra'ani faqad ra'ani haqqan, omuntu yenna nga andabye mu kirooto abeera andabye. Naye imaamu wano kye yali agezaako okutegeeza yali tajjaawo hadithi eyo, yali agezaako okutegeeza nti abantu nga bagayaavu nnyo mu kubeera nga banoonyereza okutegeera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yani afaanana atya, yali akola biki n'ebifaananako bwe bityo. Abantu abafaananako bwe batyo kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu, bayinza batya okubeera nga bategeera obulungi bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'obwennyini bwe yani yali afaanana atya. Nagaa nti famablaghul ilmi fihi annahu basharun, kyetuyinza okubeera nga tukomako mu kumunnyonnyola oba ekiyinza okuba nga kyekituufu ekisemberedde kyetuyinza okuba nga tumumanyiiko annahu basharun, nti kitonde mitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kye yatonda, lakin wa annahu khayru khalqi llahi kullihim, naye nga ate newankubadde nga mutonde nga ffe kyekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ala al-itlaq ekisinga okubeera nga kirungi gyali. Nagamba atya nti wa kullu ayin ata rusulu lkiramu biha fa innama ittasalat min nuurihi bihim, na buli kyeyamagero Allah subhanahu wa ta'ala kyeyawa bannabbi abakulembera basobole okubeera nga abagoberezi baabwe babakkiriza,
فإنما اتصلت من نوره بهم مزما الدلا kwabelanga kutola kwebi Allah subhanahu wa ta'ala oride byaliya wadda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bano kuberanga babikozesa okuberanga bakkiriza bannabbi baabwe otolaba Imam Shafi'i rahimahullah subhanahu rahimahullah ta'ala yatuuka okugamba nti byonna teriyo kyamakero Allah subhanahu wa ta'ala kyeyawa nabbi yenna okujjaku nga Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa mithlahu ekifaanana n'ekyo nabbi oba ekisingako nga yakiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ekigambo kino Imam kyayogera yali agezaako kujjayo aya Allah subhanahu wa ta'ala nti oba bannabbi bonna bwe baafuna Allah yabubawa ku lw'endagaano gye baakola mu Qur'ani nti wa idh akhadha Allah mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه تنبيو alisembayo waliba bajjidde munamukkiriza ne mukkiriza obubaka obwo bwenaba mutumye naye ne mufuuka bannabbi ne mufuuka abagoberezi mu kaseera wabanga abajjidde bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala ne bakkiriza. Kati mu kukkiriza okwo Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga yabawa obwannabbi bwabwe olw'okubeeranga bakkiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mukama waabwe. Era ekyo kikujjirayo hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti law kana Musa singa Musa abaddewo mu kaseera kano lama wasi'ahu tekyandibadde nga kigwanira ye law kana Musa hayyan singa Musa abaddewo mu kaseera kano kendimu lama wasi'ahu illa an yattabi'ani kyandibadde tekigwanira okujjako okubeera nga ye angoberera afuuka mugoberezi wange. Era n'ekitubu kyali mu Qur'an nga Allah ayogera ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam yagamba nti wamubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad nze okubajjira n'obwannabbi wange buno naye ng'ate era we mbasanyusa n'oyo nabbi agenda okujja oluvannyuma lwange ismuhu Ahmad. Kati Imam kyakuzaako kulaga nti wa kulluhum min rasulillahi multamisu wa kullu ayin ata ar-rusulu al-kiramu biha fa innama ittasalat min nurihi bihim. Allah byawa bannabbi bonna byali oba byajja oluvannyuma lw'endagaano gye baakola mu Qur'ani eri mu suratu Ali Imran. Naga nti fa innahu shamsun Nabi sallallahu alaihi wasallam oba kumugeraageranya ne bannabbi abalala naga nti fa innahu shamsun fa innahu kashamsi Nabi sallallahu alaihi wasallam alinga wolaba omwezi hum kawakibuha ng'ate bali bannabbi abalala ze munyenye yudhhirna anwaraha linnasi fi dhulami otugeza okulaba emunyenye okulaba ekitangaala ky'emunyenye zino endala okiraba mu kaseera ng'omusana teguliiwo naye omusana bwe gubeera nga guzza emisana gubeera nga gubuutikira ekitangaala ky'emunyenye ziri ezigadde zonna n'obeera ng'olaba musana gokka. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam bannabbi bonna abakulembera olubeerererwe balinga wolaba emunyenye mu kaseera ke baalimu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannaba kujja. Era we yajja nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ennuuri ye oba obulungamu bwe ne bubeera nga bwajjawo shari'a zonna ezaakulembera ne bubeera nga busangulawo shari'a zonna ezaakulembera ne kibeera kyatteeka ku buli yenna eyasangibwawo shari'a ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuleka shari'a zonna eze yali aliko oba ya nabbi Musa oba ya Isa nga kyatteeka ku ye okubeera nga agoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kubanga ye yalinga nga wolaba omusana omusana we guba guzze gubuutikira ekitangaala ky'emunyenye zonna ne tutuuka ekiseera nga tokyalaba munyenye okujjako okubeera nga olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam okubeera nga shari'a ya nabbi yali nasikhan yali esangulawo shari'a z'abannabbi bonna abaakulembera olubeererwe. Nabbi Imam yengera n'agamba nti akrim bi khalqi eno fi'lu ta'ajjub kikolwa kyakubeera nga kyewuunya yeewuunya n'agamba nti akrim bi khalqi zanahu akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun weewuunye ekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga okubeera n'ekitiibwa ng'ate nabbi zanahu khuluqun
Allah subhanahu wa ta'ala mubi yamunda nabyo byonna yamunda na mpisa nnungi naga nti bil husni mushtamilin nabi sallallahu alaihi wasallam yayine birungi ga ishtamala ala al mahasin yayine birungi bingi bil bishri muttasimi nga te yali musajja nga musanyufu nga ajjudde okubeera nga ajjudde essanyu ajjudde okufaana n'obulungi tubulanga na Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha bwe yali annyonnyola nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abasahaba nti yalinga rajulun minkum yalinga muntu ngammwe illa annahu kana dhahakan wa bassaman ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga mmwe basahaba basigadde naye ekyenjawulo kye yalina ku mmwe kana dhahakan yali atera okumwenya n'aseka bassaman ng'amwenya ng'ate afaanana bulungi kyekyamufuula ow'enjawulo ku mmwe nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yali afaanana bilhusni mushtamilin nga yajjula obulungi najjula essanyu bilbishri muttasimin nga Allah subhanahu wa ta'ala yamumiikiriza n'okubeera nga afaanana bulungi nagamba obulungi obwo bwe yayina yani kazahri fi tarafin yalinga wolaba ekimuli fi tarafin yani fi nu'umatiha yalinga wolaba nabbi sallallahu alaihi yalinga wolaba ekimuli kiba kigonvu ate nga kifaanana bulungi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga wolaba obugonvu bw'ekimuli eri basahaba be era yali mulungi nga wolaba obulungi bw'ekimuli naga nti era yalinga walbadri fi sharafin yalinga wolaba omwezi nga gutuuse mu kaseera ke gujjuuliriramu mu bulungi bwe bufaananamu bino byonna bigala hatha min babi taqribi sura kusembereza busembereza kifaananyi yali alinga afaanana atya naye si kunnyonnyola yennyini yali afaana kubanga obulungi bwe buzibu nnyo omuntu okubeera nga abutuuka okubutegeera yaga nti yani kazahri fi tarafin yalinga wolaba obulungi bw'ekimuli bwe kifaanana nga kirungi n'obugonvu bwakyo eri bwe kigonda naye bw'atyo bwe yali nga mugonvu eri basahaba be nga wa musaasizi eri basahaba be ate nga mulungi gye bali nagani walbadri fi sharafin era yalinga wolaba obulungi bw'omwezi nga gutuuse mu kaseera ke gujjuuliriramu naga nti walbahri fi karamin nabbi yali nga wolaba ennyanja mu kugaba basahaba bamuwa naga nti yalinga yuti ataan man la yakhafu alfaqra yalinga agaba olugaba lw'omuntu atatya kwavuwala ati yalinga agaba nnyo nga wolaba ennyanja weegaba Allah yatugamba nti wasakhara lakum albahra litakulu minhu lahman tariya watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha Allah yabatuteerawo ennyanja nga tujja ebyokulya mwe tujja ebintu byetukolamu engoye n'ebifaananako bwe bityo ennyanja ngabi Allah subhanahu wa ta'ala yagisaamu ebintu bingi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga kalbahri yalinga wolaba ennyanja mu kugaba ate nga huwa ashaddu min albahri ng'agaba ataan man la yakhafu alfaqr basahaba bamuwaana nti mu ramadaani yalinga karrihu almursala ng'agaba nga wolaba eno empewo ekunta nga agaba olugaba lw'omuntu atatya kwavuwala naga nti waddahri fi himamin yalinga wolaba sallallahu alaihi wasallam omwaka fi himami yani fi alazamati waba warabu bakozesa ekigambo bashabbaha oba bafaananya omwaka mu kubeera nga guyina yani azamat yani iradat oba okuluubirira kiringawo omuntu wayinza okugamba nti okussa ekikolwa ku kiseera naga nti oyo ebiseera bye byonna naharuhu saim ebiseera bye byonna ebyemisana byonna bimala asiibye kati nawo nikifaananako bwe kityo nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali bw'aba alina kyaluubiridde okukikola nga kyatteeka akituukiriza nga teyeesiseemu oba nga aba mumaliririvu nnyo ku himma oba ekigendererwa kye kyaba agenderedde okubeera nga akikola nga tapowa oba nga takkakkana paka nga ekigendererwa ekyo amaze okubeera nga akituukiriza nabwe kino Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali afaanana n'ebifaananako bwe bityo gambi bino byonna imaamu abyogera ashan yuqarrib laka ssuura kusembereza busembereza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali afaanana naye okubeera nga omutegeera kizibu nnyo okujjako okubeera nga tugezaako okuba nga tusoma ebyo ebitono
ebimukwatako ne basahaba abamulaba bye nga bamwogerako. Yagamba nti kaannahu wahuwa fardun min jalalatihi. Nga tumaliriza imaamu yamaliriza ne baiti zino 3 zetugenjagala tumalirize nazo. Yagamba nti kaannahu, ebyo byonna ebirungi bye tumwanyi nabyo, kaannahu wahuwa fardun min jalalatihi, yalinga Allah subhanahu wa ta'ala yamusukulumya n'abimuwanga nga azama ebyo oba obulungi ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabimuwa nga alinga abirina yekka yekka. Nagamba nti ng'alinga wolaba fi askarin hina talqaahu wa fi hashami, nga yewe omusanga mu magye ejje likuŋŋaanya ng'alinga ye kennyini ejje ddamba, nga hina talqaahu omusanga oyinza kumulabanga amagye amalamba. Wa fi hashamin, era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kitiibwa ne haiba ne waqar, ekitiibwa ne enfaanana Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuwa yalinga alinga girina yekka, nga bw'omusanga mu bantu abangi osobola okumwawula nti ono omuntu si wa bulijjo. Bw'omusanga mu magye agakuŋŋaanye olabira ddala ng'ono ye alinsobola okubeera ejje ddamba. Naga nti kaannama al-lu'lu'u al-maknunu fi sadafin, nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinga zino zonna tashbih. Tuba twagambye nti imaamu agezaako ashan yuqarrib laka as-sura, kusembereza busembereza kifaananyi. Naga nti kaannama yalinga wolaba al-lu'lu'u al-maknunu fi sadafin, galinga wolaba ejjinja lye basima, ejjinja lya paal lye basima mu nnyanja mu kaseera. Al-lu'lu'u al-maknun yani al-mahfuz, ejjinja lino erikuumibwa fi sadafin, mu kifo kye balikuumiramu nga bagenda okulisima mu nnyanja. Ti mu kaseera gundi ejjinja eryo kigambibwa mu kaseera ke bali extractingiramu oba ke baligiramu mu mazzi mwe kisinga okufaananira obulungi. Naga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga wolaba ejjinja eryo mu kaseera ke baligira mu mazzi bwe liba lifaanana oba mu kifo kirimu bwe balisangira bwe liba lifaanana. Naga nti ng'obulungi obwo bufaanana bwe butyo bulabikirawa min ma'dini mantiqin minhu wa mubtasami, obulungi obwo bufaananako n'ejjinja eryo mu kaseera ke baligiramu mu nnyanja mu kifo kye balikuumirayo nga bulifaanana bulungi, ng'obulungi obwo bulabira min ma'dini mantiqin minhu, ng'obulabira mu kaseera nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'ayogereramu ng'ayogera ebigambo birungi. Wa mubtasami, ne mu kaseera nabbi sallallahu alaihi wasallama kamwenyezaamu nga wamwenya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama toyagala abeere ng'amala. N'agamba n'amaliriza nga fasulu eno n'agamba nti la tiba ya'dilu turban damma a'zamahu tuuba limuntashqin minhu wa multathimi. Naga nti teriiyo kawoowo oba teriiyo kifo ya'dilu turban ekyenkanankana ekifo nabbi teriiyo kawoowo kogenda kuwunyiriza ku nsi kuno. Ya'dilu turban damma a'zamahu, akenkanankana akawoowo akava mu kifo nabbi sallallahu alaihi wasallama we baamuziika oba ekifo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwali. Naga nti tuuba limuntashiqin minhu wa multathimi, yeesiimi oyo awunyirizaako oba yenna Allah subhanahu wa ta'ala bw'asaasidde naawe obusobozi n'agenda n'alambula nabbi sallallahu alaihi wasallama ekifo ekyo bwe baabira nga baamuziika n'agenda n'amutoolera ku salaamu. Wa multathimi, omuntu yenna akabbala ettaka eryo oba awunyiriza oba akwata ku ttaka eryo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baamuziika. Imaamu kye yali ategeezaamu nti omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asobozesezza naawe obusobozi n'amaanyi n'agenda n'alambula n'akola umra n'alambula ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeesiimye nnyo omuntu oyo Allah gw'abawadde obusobozi n'agenda n'alambula ku nabbi qabru sallallahu alaihi wasallama, n'alambula ku ntaana nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabeera nga yaziikibwa. Ekifo ekyo teriiyo kifo ekyenkanankana akawoowo oba obulungi obuli awo, kubanga nabbi yagamba nti ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil janna, ekifo ekiri wakati w'emimbari yange n'entaana yange kyekifo ebimu ku bifo by'omujjana. Kati omuntu tayinza kubeera nga teyeegombako kugenda ekimu ku bifo mu bifo by'omujjana. Yeesiimye Allah subhanahu wa ta'ala waba wadde obusobozi n'abeera nga agenda n'alambula
muntana ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanga ekifeekyo nabbi yatugamba nti bifo mumu ku bifo by'omujjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasire igwe muganda wange nange mpuliriza atusobozese okubeera nga tugenda okulambula ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na mu kaseera mbeebaza okubeera nga mubeera nga mumpuliriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi mu kubeera nga twogera ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atuuka okutuzuukiza yawma al-qiyama nga tuli naye nga nabbi watugamba nti almar'u ma'a man ahabba, omuntu agenda kubeera n'oyo gwe yali ayagala yawma al-qiyama. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yahshurana fi zumratihi, atuzuukize n'abo abagenda okubeera naye yawma al-qiyama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.